Barometa kasameme buli lunaku olwokubiri. Eyo ye program eweerezebwa wali ku NBS TV. Era omukulu gw'olabye ayogera ye Zambali Blasio Mukasa okubeera nga agikuweereza n'okugikutuusaako. Wabula wentuukidde okubanga nkola story eno okusinziira ku ka video ke ŋŋenda okuzzaako bagamba nti kandibanga Zambali kamuleetedde ebizibu era nga programu eno si wakubeera nga ayongera okugiweereza. Laba ka video. President Agulayo oye! Nalukoola oye! Sebo President waliwo omusajja bamuyita Desmond Tutu yagamba, in the season of injustice, when you choose to be neutral, you have sided with the oppressor. Mu biseera ng'abantu batulugunyizibwa bwe weefuulamu nnamawulire mbuze ndi nnaapa wengwa oba weegese n'abo batulugunya abalala. Kati mu bigambo bino Zambali Blasio Mukasa yalaze nti ye tagenda kuyimirira n'abo banyigiriza wabula wakuyimirira n'abanyigirizibwa era n'akoola bannakawempe bonna n'abagamba nti muwe His Excellency Bobi Wine akalulu Nalukoola temumwerabira nze munnamawulire owammwe. Nze munnamawulire w'abo abatulugunyizibwa era ensonga zammwe nzikutte kannabwana era munywere. President mumumpeera akalulu ne Nalukoola mumumpeera akalulu ra ja wakati ng'enduulu y'abantu evuga n'esse kuvuga yenna ng'abantu basanyufu nnyo olw'ebigambo bya Zambali Blasio Mukasa. Ebigambo birabika nno nga tebigenda kumuwoomera era nga ku mulimu gy'akola byandiba ebibi. Kale Zambali Blasio Mukasa okwanguyizaako guno si gwe mulundi okuba ogusookedde ddala ng'awana His Excellency Bobi Wine mu lujjudde n'okubeera ng'amuyita president we. Kankujjukizeeko emabega ku kivulu kya King Saha. Muleke tukikole bulungi. Basi. Muleke tukikole bulungi. Basi buli bannyako. Onzikirize. Debali. Nyanirize. My president. My president. Yeah, man. My president. Ekijja kijje. Nze wange. Ate nekanja kutuuka. His Excellency the President Robert Chapi Sentamu. Kale kati simanyi tutandikire ku kivulu kya King Saha, tutandikire ku Kampeyini eyabadde wali e Kawempe we babadde banoonyeza Nalukoola akalulu. Tusooke ku kivulu kya King Saha kye tusembyeyo. Akatambi k'enkulaze akasembeddeyo ddala kensembyeyo okuzannya lwe lunaku Zambali Blasio Mukasa lwe yasooka okulinnya ku stage ng'amanyiddwa bulungi nti munnamawulire wa NBS TV n'avaayo n'ayogera lunye n'agamba nti nze teri agenda kunkuba, teri agenda kunkwatako, teri agenda kuntuusaako buvune. Kambabuulire ekituufu, His Excellency Bobi Wine ye president wange era njagala omuntu omukyagulanyi, entebe njagaliza omuntu omu. His Excellency Bobi Wine. Era ebiseera ebyo abantu basuubira nti Zambali yali wakuwummuzibwa okuva ku TV. Ku kivulu ekyo ekya King Saha wabula Zambali teyawummuzibwa. Wabula ag'enkuba ebiseera ebyo gatandika okutambula nti mwana mulenzi ono yali aweereddwa suspe oba yali aweerezeddwa just kibaluwa ekimulabula nti ajja kuweebwa suspe mu maaso awo singa addamu okuba nga akola ekikolwa kye yali akoze. Wabula twabadde tuli awo mu Kampeyini ezabadde zitojjera wali e Kawempe. Zambali Blasio Mukasa yaweereddwa omuzindaalo. Ekintu ekirabika okuba nga kyali kyamulabulwa nti takiddangamu kye yakoledde ddala. Bwe yalinnye ku kituuti oba we yalinnye ku stage
eyabadde eteereddwawo okubanga bakuba campaign, omukulu yagambye nti His Excellency Bobi Wine mumuwe akalulu, Nalukoola mumuwe akalulu, n'agamba nti singa omuntu ogaana okusalawo side kwova oba kwoviira kibeera kitegeeza nti osazeewo okubanga weegatta n'abanyigiriza. Ebigambo ebyo byandibanga tebyawoomye eri abatwala Zambali Blasio Mukasa okusinziira ku byogenda okulaba ku vidiyo eno yennyini. Okusinziira ku mwana mulenzi Kasuku Kukuwa Zabanga agamba nti Zambali Blasio Mukasa oluvannyuma lw'ebyo bye yakoze nti Zambali yawummuziddwa okuva ku mulimu. That is according to Kuku. But according to AGALIWO, twagala ffe kutunuuliza points ezivalidating ekyokuba nti Zambali yandibanga yawummuziddwa, oba okulaga ebyo ebimu ku by'osobola otunuulira n'owuliriza ekyaba abagamba nti Zambali yawummuziddwa okuva ku mulimu. Point number 1. Bwe mbadde ntandika ka vidiyo kano nkulaze Zambali ng'alanga programu ye eya barometer, n'agamba nti ebeerawo buli lunaku olwokubiri ku NBS TV. Story eno ngikoze lunaku lwakusatu, ennaku z'omwezi ziri 5 omwezi gwa Maachi omwaka 2025. Ekiro ekikeesezza olwaleero ku lwokubiri Zambali yabadde alina okubeera ku show eno ng'aweereza abalabi. Show ya barometer akaasa mmeeme. Ekibuuzo, Zambali yazze n'akola oba teyazze kukola? Ansi egamba Zambali programu ya barometer akaasa mmeeme eyabaddewo olunaku olw'ejjo ekiro ku lwokubiri era nga yalina okugiweereza, Zambali teyalabiseeko. Wakati nga amawulire gavuga nti yawummuziddwa olw'ebyo bye yayogedde ku campaign, ani yatuulidde Zambali mu bigere? Ye mukulu amanyiddwa nga Kungu Al-Mahad Adam, oba goyinza okuyita Adamu Kungu. Era twabaddeawo obudde bwa kawungeezi, Adamu ng'ataddeyo tweet eyo gy'olaba ng'egamba nti this evening at 10 p.m. on NBS Barometer I will sit in for my senior colleague Zambali Blasio Mukasa as we spotlight the latest developments in the Kawempe North MP by-election campaigns and their bearing on the 2026 general elections. Atuwaka gwe baafulumizza omulundi guno mukwano gwange yabadde alaga nti Adamu Kungu ye yabadde okubanga aweereza programu eno eya barometer. Programu emanyiddwa obulungi nti Zambali Blasio Mukasa yalina okugenda maaso olw'okubanga atuula n'agiweereza. Zambali ku programu eno teyalabiseeko. Nga tukyali awo, Adamu Kungu ye yatuuddemu ku lwa Zambali. Adamu bwe yakoze post teyalaze nti Zambali Blasio Mukasa yagobeddwa ku NBS oba yasuspendingiddwa. Adamu agamba nti ye yatuddemu ku lwa Zambali Blasio Mukasa, nti Adamu yatuddemu butuuzi. Point endala, ekyo ekifaananyi kyolaba kyekya show eya barometer eyabaddewo nga Zambali Blasio Mukasa taliimu mu studio. Ono atudde ku mukono gwa ddyo oba omukono ogulya emmere ye Adamu Kungu eyaweereza ku lwa programu eno Zambali w'ataabadde. Point ki endala gy'osobola okwetegereza? Omulamwa ogwabadde ogwa show eno babadde bateesa ku byabadde Kawempe, ng'ate Kawempe eno ne Zambali Blasio Mukasa yabaddeyo era n'akubira Bobi Wine ne Nalukoola campaign. Abandi ne bagamba nti ekyandibanga bakama ba Zambali baaganye okukkiriza Zambali okujja mu show eno olw'ensonga ate naye Kawempe yabaddeyo ng'ate ali mu kwenyigira ku byabaddeyo ebyokubanga bakuba campaign.
so yabadde talina wa moderatinga show ng'ate yogera ku ebyo ebyabaddeyo ng'ate yo already we yabaddeyo yalaze side ebitundu 10 ku kinne waakyo awo tusooke tuveeyo point eyokusatu waliwo ekigambibwa nti bino bigenze okutuukawo nga Zambali Blasio Mukasa yateekamu dda okusaba kwe akkirizibwe okuwummula ku mirimu agende atandika okubanga akubaka kuyege okusaggula n'okunoonya akalulu akakenga Zambali Blasio Mukasa. Zambali alagawa agenda kwesimbawa era ayagala kifo ki? Byonna ku vidiyo eno mukwano gwange YouTube channel kwoli yeno eyagaliwo. Njagala okujjukizaako mu mwezi gwa June omwaka 2024 ntegeeza omwaka gwe tuvuddemu Zambali Blasio Mukasa wabanga yawummuziddwa okuva ku NBS si agenda okubeera asoose okuwummuzibwa ng'ensonga emuwummuza ya byabufuzi oba yakukeera n'olaga side kwogwa. Kankulageko muna NBS omulala eyakolebwa ekintu kyekimu. Ku screen omukulu gw'olaba amanyiddwa nga Simon Kagwa Njala oba Simon Njala Kagwa oba Njala Simon Kagwa yonna order. Omukulu oyo yawummuzibwa ennaku 14 bweddu okuva ku mulimu ku NBS. Yasooka okuba nti awulira ku kaliro k'okukeera n'abaako ne side gy'atwala mu byebufuzi. Ensonga eyaviirako Simon Kagwa Njala okubeera nga awummuzibwa ye y'okubeera nti omukulu ono, in fact could it have been June? Ensonga yaliwo okubeera nti omukulu ono yes yalabikirako ku mukolo. They suspended him for having host waliwo omukolo ogwa gundi ogw'ekitiibwa Mpuuga by the way ogwali e Masaka bwe muba mujjukira bulungi. Omukulu ono ye yaguhostinga. He was the host of that occasion eyaliwo. Ogwa Mpuuga Simon Kagwa Njala nga ye yagukulemberamu. NBS olwabiraba ne mugamba nedda ssebo taata wange w'omulamuko ennaku 14. Kale tuddeyo ewa Zambali Blasio Mukasa. Waliwo posta abaana ze batandise okuba nga bakuba n'okutambuza. Posta zino ziriko Zambali Blasio Mukasa nga ziraga mbu agenda kwesimba Kawempe South nga wansi bataddewo n'obugambo bugamba genda mu maaso lw'omushana. Ojjukira yalina sigini kyeyo y'okuba nti lumu we yali ku show awo ku NBS TV lw'omushana yali ayogera kyoba nga abisana ne Nambooze, then Blasio n'amugamba genda mu maaso lw'omushana. Kati waliwo posta ezitambula nga ziraga nti Zambali Blasio Mukasa yandijje Kawempe South. Wabula ate okusinziira ku mawulire nze genfunye amalala ageesigika, abamu bagamba nti nedda Zambali tagenda eyo. Zambali yandijje Nansana ku kyobwa MP. Wabula Nansana awo mwana mulenzi amanyiddwa nga Ibrahima Mayanja mwe muyita Bigayi. Bigayi naye ayagala Nansana. Abo kategeera bulungi nti bagamba nti Zambali yandibanga ayagala kwekisimbawo ng'omukiise wa Nansana. Wabula ng'ate ne Bigayi in fact yalagadde obwagazi bwe Nansana. Ebya Bigayi si bya lugambo. Ebya Blasio bakyagamba nti could be Kawempe South, ate abalanga bagamba nedda omusajja yandibanga ayolekera butereevu Nansana. Wabula Bigayi yalagadde nti agenda Nansana. Era Bigayi ayinako n'ekiwandiiko kyewawandiika nga yeebaza Bobi Wine n'okulaga nti ye ayimiridde butereevu ne banna NUP. In fact Bigayi y'omu ku basajja abaafunye ebisago
mu lutabaalo lw'e Kawempe olwo olw'okubeera nti bakubira Nalukoola Kampeyini. Bigaayo oyo baamuwuzza omuggo mu mugongo muganda wange. Yavuddeyo ng'amyuse omugongo guno gwonna. Musajja yafuniddemu ebisago mu lutalo olwo oba olutabaalo lwabadde sayidi eyo. So byebyo nno ebya Zambali, Blasio Mugasa, Agape Christian School somero lisangibwa Buwama kulye Katebo. Bagamba nti baviira ddala ku kindergarten P1 paka P7 somero lya Kisulo kyokka. Ebyokulya taratibu n'ebyokusula omwana asanga ku somero. Abasiddi omusonsozi omusonsozi lyerinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli. Ayina nno y'ensonga lwaki oyina subscribinga n'okulayikinga vidiyo eno. Thank you.